Chiri baganda bange ndi n'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tuli wano mu ggwanga lya America ekifo we battira George Floyd Omudugavu Omumerica eyatugibwa omusirikale wa poliisi bwe yamugambanga nti sikyassa nyamba ndeka tonzita, nga omusirikale agaanye amusimbye viivi mu kifuba mu bulago ng'ayongera kumusiba mpingu paka George Floyd bwe yassa omukka ogw'enkomerero. Okwekalakaasa kwali kw'amaanyi mu kifo kino ng'Abamerika bagamba nti ekyakolebwa omusirikale oyo gwali musango munene era muloope. Teyandikoze kyakutta munnaabwe olw'okubanga muddugavu. Olwo ne batandika Black Lives Matter era ne bateekawo n'ekigambo ekirala nti Black Love. Omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu w'atudde yakitegeeza nti twagale nnyo abaddugavu, tubeenyumirizeemu era twenyumirize mu kkala yaffe kubanga tuli ba muwendo. Wano abantu baabeerawo nga tebavaawo buli lunaku okutuusa ekifo kino lwe kyatongozebwa okuba eky'obulambuzi, okuba eky'okujjukiranga George Floyd eyattibwa, era mu kifo kino we baamuttira ne bateekawo ekijjukizo. Abantu buli kadde baleeta ebimuli okumujjukira, era ne gavumenti yakisalako n'ekigazeetinga, yasala ku luguudo lulamba ne lusalako ekitundu ekyo n'ekirekawo nga kya George Floyd, era ekitundu ekyo ne kituumwa George Floyd Square kubanga kifo kya byafaayo omuddugavu bwe baamutugira ne bamutta misana ng'ensi eraba. Olw'okuba nti ekyamukolebwako kyali kizito, kyali kinene, bw'etyo gavumenti ya America ey'omu kitundu kino n'ekkiriza n'esalako ekitundu ky'oluguudo n'ekituuma George Floyd Square. Wano nno omukulembeze w'atudde nga bw'omulaba era w'ayimiridde, ng'ekimututteyo kwe kubeera okwongera okulaga obumu obwa sseruganda n'abaddugavu bonna abali mu nsi yonna, naddala okusingira ddala mu ggwanga lya America. Era wano bamwanirizza ne bamugamba Bobi Wine, tukumanyi naye ensi yaffe ya Africa eggwaawo, tugobe bannakyemalira bonna abali mu Africa tusobole okuddamu okubeera ku luguudo. Omukulembeze Kyagulanyi, tukimanyi ffenna nze naawe ali mu ggwanga lya America ku mirimu emitongole, era bino bijjamu nga by the way ogezaako okulaga ensi nti tuli kimu, tuli muntu omu, ate tetulina kwesosola kubanga ffenna eyatutonda ali omu, ye Mukama waffe Katonda oyo nnyini ggulu, kabamba ggulu. N'olwekyo ffenna gwe tusinza, ffenna ate gwe tutunuulidde okulaba nga ayamba ensi yaffe agiggyemu bannakyemalira, aggyemu ab'emitima emikyafu, emitima egy'ekko. Omukulembeze byonna by'okola tusiima, ne George Floyd tumusabira awummule mirembe.